bwana Balamu. Balamu wasonako chance n'omukubira n'omugamba nti sebo nnyina byenjagala okukubuuza balance ng'esitole yo. Yagala okukwata essimu takwata masimu ne message najje muweereza. Okakasa? Yes. Anyway buzibu bwalina bwebwo abirizamu. Asirika wabeera mu nyumba ye tafuluma. Kujjako mu sitole zo ziwakola mwalimu ebintu ebitali bituufu. Tomanyi abantu baba bakuwa information abantu abamu bamalaga gaba information. Kapteni mu Kampala asaana okumala omwaka nga tali nnyemu. Kapteni abeera mu nyumba ye tafuluma mu nyumba ye. Wole ebintu bayogedde nga bituufu kati ng'ebya investment kituufu. Naye ekyo ky'ogamba nti akola bomu pati mu maka ge ekyokugyako nga waliwo omuntu alina vidiyo nti tubadde ku pati kapteni wuuno ali mu pati. Kakati oyagala nko information bulungi. Nenkubira Solomon Kawesa ne mugamba nyamba ate lwe nabakubiridde nga nine kapteni. Njagala omuwulirize ekirala kyendabye ekitali kituufu ekyogamba nti yattundu bannange kigambo okuta omuntu nga kigambo kinene. Kakati kankugambe kino bwana Balamu. Yes. Amawulire gaba mawulire. Soko owulirize mpuliriza side ezo mpadde. Kankutandikire ku boom party. Yes. N'ebifaananyi mbirina. Abaana be yapangisanga nga bajja ku bisula ebimu mu kibuga wano Kampala. N'abatwala Entebbe nga bakola bintu ebyo byenkugamba bwe byennayogeddeko. It is now 3 weeks. Bukyanga baana abo babayimbula na kuva ku poliisi Entebbe bo yagala gendo chekingeko ku poliisi y'Entebbe kuba nze soogera bintu n'olunaku lwe batwala abaana abo kubaggulako omusango. Abaali basatu abaana bajja ne bangulira story yabwe bulungi ne mbaga tugende ffenna ndabe ne bagenda bwe batuuke wa captain ne bayingira mu kikomera ne bavaayo ne babatwala ku poliisi Entebbe nga wendi ntudde awo ku poliisi nga ndaba bulungi buli ekigenda mu maaso n'ebifaananyi n'embikuba ne babakkiriza munda ne basiba then ennaku we zaayitawo 2 ne babata nga n'emisango abagambye bagikyusa okugijja ku ebyo abaana bye babadde babagguddeko n'abagamba abatakyalina kyabavunaana naye nga issue omwana omu ku bo yali agenzeeyo Kawala na Kayimbi ng'akagambye kakole ebintu ebyo ne kagaana ng'akasuubiziza agenda kawa miliyoni 2 mbu kakole ne vidiyo okiwulira ne kavuga asooka onsasula essente bw'oba oyagala nkole ebyo by'oyagala nkole ki simanyi oba ke kaali ka girlfriend kenze simanyi bwa yabatuma omuli agendayo namuga ndeeterayo n'abalala 2 bawala bonna ne bagenda era bagenda babalala baasigalayo 2 ne bakola pate neggwa abalala ne bakola ki ne bakomawo ebweru yakana bwe kamuga nti ngenda kukutwaleka mu mawulire n'akubira abapoliisi b'Entebbe n'abagamba nti omwana yasitudde ekisabo kya ssente n'akikola ki n'azibba. Kakati abaana bagenda okuba essimu nali ndi awo ne mukwano gwange ne babimbuuliramu ne bagano bwe baba bamanyi tebabbye ssente basituke baddeyo ew'omuki ew'omusajja ne tubassa mu mmotoka ne tugivuga ne tugenda kwa Entebbe ne tuba droppinga wa ku gate wennyini ne bayingira ne tuvuga ne tugenda tukampinga ku poliisi tuba tuli awo nga babaleese ku poliisi Entebbe babaguddeko omusango ne ntuulawo bulungi nnyo ku poliisi era ebifaananyi ebyo nabikuba ntudde ku reception ya poliisi ne malo bikuba ne bamaliriza ne babayingiza munda abaana ne basulayo enkeera waalo ne mbagamba tugende mu maaso ne story kuba already details zonna nali nzifunye. Wavaayo ate one of the insiders be yali akozesezzaako of which I will not reveal the names naye nga yali abakozesezzaako era n'okutuuka okufulumya story namaze kola all the cross checkings ne omwe yasembyeyo kunkonfaminga nanga eyo story ogiraba gyoyogeddeko ey'okutibwa kwa Bob ne bakonezi gwe weko amawulire yakasooka okuvaayo kuba twagiziikirako ettaka ebadde teriiko muntu yenna agikola ki agimanyiiko kuba n'amawulire twagigikweka g'ogijjeewa kuba nadde nnoonya namba ya mukyalo oyo yes n'atakwata. Ensonga ya Bob okuttibwa Bakonezi ne Irene ono ye yantegezeza baali beetaaga musaayi. That is what they told me. Era bwe bamaliriza issue yaabwe neggwa n'omusajja baamusibera okumutuuka okumugjayo bamuddusa agende France ababiri bano be bafacilitatinga. Titi Bakonezi kati mbadde njogera namuddusa kankubulire kyensanze zolwaleero bwe nalabye story eyo nengera balunye ekiro nensirika kati gyo nendaba gibafulumiza kati kyasinza okuneewuunyisa kapiteni ne Eddie Kenzo si bamukwano era buli omu ali mu story yiye era tonampulirako nga ngambye nti bano ababiri bamukwano
nti captain ne Eddie Kenzo Soccer Academy ba mukwano bakola bwe nedda gun cross check my story tayinako bwe bakwataganyiza kati okimanyi nti ne Bright yawaayo muganda we bikyoli mukubira omubuuzi katonda wange just online kubanga bino ebintu nze kati sookoleke nkubuuzeyo ekyokubiri kwana bbala kiki weetaaga ennyo kakati neetaaga kiri kimu nabadde njagala ofune saidi ya captain kiri okukola investigate journalist njagala kusaba captain akkirize nze nja kukwetwalira sologera n'omuntu owokubiri tugenda tule tuwulize emboozi kwenakendwa captain kino kyeyaŋŋambye muganda wo obwala obubi amwagala muntu we era abadde amwagalira ebbaga kati ku luno oyo omuwala yakubira muzeeyi n'amugamba nti njagala n'amugamba nti muzeeyi bakwano baganda bange bagala kujja kukiringako eyo okumalayo weekend ayinawo swimming pool nabagamba tewali mutawana bali nange ngenda kujamba egatteko oyo omuwala gwogambye nti muyimbi simanyi yamugamba ajja kuyimba koolwo akawungeezi teyajja abawala babiri bebakola kibajja ne babeerawo paka kawungeezi namugamba ffe kapten tukooye katwagala genda kukola kikwebaka kati ekyo bigira kukola bagenda mu room basanga safe ekisumuluzo kya safe nga kiri mu box nga mwekiri busumulula bujjamu kisente omumala okujjamu sente busirika kumakya bukya kumakya tukoze eki tugenda bakaba tewali mutawaana kapten agenda okusumulula sente safe okucekinga nga baana batute sente agamba kankwate essimu nkubira abaana bano bagambe mutute sente zange akubira muganda waabwe amugamba nyabo baganda bo babbye sente wano mutwalo gumu n'ekitundu mbadde nsaba bakomyewo sente oba ngenda kutegeeza ki poliisi era nga woyogedde kulinga mu kyoyogedde bakomawo obakomawo agamba abapoliisi nti abaana bano batte sente zange ayogera n'abapoliisi abaana nkyenjagala bangirize ki sente zange abaana beegaana nti batutte sente nga baana batambula bakola ki bagenda babatwala ku poliisi wayitawo ennaku bbiri amateeka gagamba tolina kusiba muntu ssaawa 44 abapoliisi bamugamba kapten tugenda mu kooti fayiro eno tumaze okupreparinga okola investigation yaffe twagala forwardinge mu kooti ababuuza ati ate munagiteeka mu kooti kinetagisa nange okugenda mu kooti I'm not a person of limelight these are young people you forgive them wati wangambye abapoliisi bategeragana n'abaana babawa bondi but that process bafulumyayo ku ssente abaana basasula yes basasula abazadde bw'abaana abo bakwatagana n'omuntu omu omukulu gwesagala kugera linnya lye olw'ensonga nti mukulu bakugambirako ekintu ekyo mukyala bagamba ti kino nga tekijja nga tekiwulika bulungi tikikyala wa minisita akwasa empisa bakitwalayo akwasa empisa ng'omuntu obuvunanyizibwa akubira kapteni amubuulira ebyaliwo kapteni amubuulira ebintu ebyo amugamba ne bino ebintu mwatadde mubimala bino ebimu bituswaza tukuza emyaka gye tuliko bituswaza ebintu ebimu bino bimalira nga kulebereza wansi ez'omubikomera byammwe ebitavaayo okutyawa mu mawulire agamba tewali mutawaana simu boogeraganya ne maama w'abaana abo bamaliriza ensonga zaabwe nkomaawo abaana abeesonyiwa wayitawo ennaku nga 3 oba 4 omuwala oyo omuyimbi gwekisa omuyimbi kati akawala akalala kagenda mu ruumu kavidiyo akandaze kabipostinga ku bino bye batupostinga ebyo simanyi Instagram biki kabala sente dola kazibala kaziyiwawe kati ku buliri kagamba we have made a jackpot Ireland eyo yagimpa myaka kati tugenda mu 6 my Ireland ne Ireland eyo tudo okutegekako oba omuntu okunsasulako kati newogendawo yazika weeri yazika nga nze kyenjagala kiri kimu mulirano wange ye mwami nzeyi njagala kuyita mu negotiation kubanga bo bateeseyo ekisaawe ku Ireland okugendako ekisaawe kati njagala kuteesa n'abo abaliko Ireland eyo nje baguze captain we balance way njagala yange njirina so since they made a lockdown captain has confined himself mu makazi tafuluma tajjako Kampala kati kira kinawulidde ina hostel ku Sakolo Kagwa nga kitanewunyisiza nnyo kakati sooka owulirize bwana Balamu the bad thing you don't listen to the videos more picking information from the third party and at a certain point some people want to get money from you oluusi abaagala obafunamu ssente nze besimanyi yes that's why nti era munange ogenza okujja nga wera bamutukira n'omusaba ssente kakati nze ate sikola ebyo so gyewaleetera nabyo okutta omusajja oyo uganda we gubayita event yakirwaninga 2 years ago event nenda mubiri bafunako obutakkaanya ne maama waabwe familia balinamu obutakkaanya ya family nebalero olwo lwenjogera namubiri maama yakutte mu kooti yali mukubba takali eryawa eryemityana naye ate ebyo mpulira nabipya mbadde sibimanyi byo ebiri babadde balirwanagana ebyo byonna byonna sole nga wojudde nti zino ebyokutta omuntu
feedback yakuba 2 years ago. Era naawe obadde okola report ogamba mbu atali proper reporting omulimu gwa kunonya mawulire nagatikayo omulimu gwa kuzimba YouTube yo omulimu gwa kugunjula Uganda tenzikanya naawe sikiriziganya na muntu nzeka nkubulire sikiriziganya na muntu yenna ateka sente mu kupromotinga ekisiyaga ensobi abantu abakulu bano gye bakola eryemu owulira kutandika kwemanyiza bawala owulidde abaana abawala betaaga kusikibira waleeri ate tobatonya mwenge nga oba kubagulira mwenge bagambe tugende mu bbaala banywe oba tebagende. Hello, Captain. I'm speaking to Mr. Daniel Bowa Sava. Dean says he tried to call you several times. He called Irene several times. Irene ignored his calls. And that is why he needs a statement, he needs post, he needs story. He said, Mbu omwami ono yakola bwati ne bwati. Mbu akola zipate mu makage. Dean sicho ngambye sewo. Chegambi. Yes. So ngambye Dean, it's not late. Erinya lyononese nengezezako clearinga kitono kyensobola. So it can only be Monday when I come back. I will call Dean and I will drive with Dean in my own car. I will come and we meet you. You show him your story. I mean, we need to begin a new friendship and we need to forgive the way you say you can't sue any of them. They are your children, no grandchildren. He has put my name in the match successfully. Yeah, but it is not successfully because he tried. He called you, Captain. Even you yourself, when you call me, do you go through? And I don't go through. You call me and I call you back. Yes. Isn't it? Yes. I don't know him, he doesn't know me. Yes. So I choose and pick the numbers I want. And I'm sure, Param, these numbers you see, you don't know, you don't pick. I'm not a very outgoing person. True, you're not. I am what they call a loner. So I can't say, Dean, I'm sorry that I didn't pick your call. No, of Because course. why would I kill anybody? I know you can't kill. I don't understand. Let me ask a question, Madam. Wanjisewo? Let me ask a question. Yes. Because Mr. Kasami might think that I'm about something or I'm chasing something from him, which is not true. And my question is, was Bob killed or not? I swear to God, I don't know anybody killed. All I can say, I myself have never even dreamt of killing anybody. But good enough, you say that you can give me your side of the story. Yes. Let's wait. Mm. When we meet, have a cup of coffee and talk. Kwangu mwenge sugula atichukunywa. Nange sinywa mwenge. Nepate zebakugamba kusimanyi kumpate bikyebyo. Bigenda mu. Simanyi na bbala y'e Kampala. N'olwekyo, I'm not bitter, I'm not mad. Because me when I'm mad, I will tell you. When I hate you, I will say.